Nkwaniza nnyo mu program abanoonyaze Philip Kagoji batuusaako kansooka kuyozaayoza bonna abasobodde okubeera nga batuuka ku kkula ery'obufumbo oba oliawo n'okukwasaganya ensonga z'omukwano. Abamu ku mmwe musobodde okwanjula baana bannammwe, abamu musobodde okubeera nti babakuba embaga n'ebirala ebisingako ng'ebyo. Naye nno olunaku olwaleero mu program abanoonya ngenda kutuusaako omukolo nga bwe gwabadde nga Fiona Nakagera akyaza mwana munne Ivan Mumpe myaka 39 mu maka g'abakadde be e Kasanda mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo, mu maka g'omwami n'omukyala Sendagire Joseph. Naye nga sinnabatuusaako omukolo guno nga bwe gwatambudde, kansooke nkulageko ebimu ku bye nkuleetedde mu program abanoonya. Kubanga baakuba amasimu nga bangi. Naye twagenda okulaba nga ebisaanyizo byalina bwe yasooka okukuba n'ababuuza naba nga mulungi era nga yonose nga bwe tusiimye mu bangi. Fiona Nakagera erabikira mu program abanoonya n'afuna mwana munne alina bingi by'ayagala okwogerako ku nsonga engeri gye yakwataganamu ne Ivan. Kamukutuuseeko. Namufunye omulungi asinga abangi byono bannanga ntutta obwongo antutta emisana nga nesemulaba eyo neyanonze embeera omukazi emirembe n'amasanyu byansisinkana kino nalinze bannange sikisuubira nga ndayira nti ndifuna njagala nanjagalira ddala. Gange nze Sister Josephine ndi wano olwa mwala waffe Nakagera Fiona nga ngenda kumuyambako okuvvuunula ekibuuzo ekinaba kimubuuziddwa kubanga tasobola kuwulira kye bamubuuzizza kati nja kuba muyambako okumutegeeza ki kye baagala okuwulira eno. Kyekindeese wano Fiona Nakagera Fiona nga yeetegekera omukolo gwe ogwaleero lunaku lwe yagenda okulagayo omwami we eri bakadde be. Ensonga etuleesezza wano olwaleero tuli ku kyalo kino bakiyita kitongo kya Nakwale mu Kasanda district. Omugole mutubuulizeeko ebintu bino byajja bitya okubeera nti atuuka ku lunaku luno? Akateeko kange nalonze bulungi sebo natutta obudde nafunye omuliga amazima aliko awanya ekitiibwa abantu b'obuko ate nga n'enkula y'eddala yeriko kangende mufumbire mu twagenda ku TV emabegako senga wange gwe bayita Maria Nakagera ye yamperekera ne tugenda ku TV kati ne tutandika okwogera nga tunoonya omwami ne tuweereza amasimu era puroguramu bwetu bwe yali amasimu yatubira amasimu mangi naye netufunamu omwami omu era olwaleero yajje okulaba ewaffe gyenzaalibwa. Kakati mutubuulizeeko olunaku olwo lwali lutya lwe yalabikira ku puroguramu abanoonya? kufuula engeri ya muzito buli kyoyoyanga nti kima kyenjagala mbere holidaali wankubye itiko sibye kadaali sibyalwali ndisibidda naye nga singa nnyameko okunyamala nankolera puroguramu ebintu bingi byambulira naye abantu bangi abajja abaakubira amasimu abamukubira amasimu netusiimamu omuntu omu. Kakati Sister Josephine wajja otya okukwatagana n'omugole ono w'olunaku? Omugole ono w'olunaku nzija ntya okukwatagana naye. Ndi musomesa ku ssomero ly'Abakiggala erisangibwa e Bwanda etuyita St. Mark School for the Deaf. Omwana ono gye yasomera era tubadde naye ebbanga ddene kubanga twasigala nga ate mukozi waffe bwe yamala emisomo gye yasoma n'amala n'asigala naffe ne tumuwa omulimu era abadde akola mu ngeri eyo ne tubeera so close nga tuli bumu. So tubadde nnyo naye obudde ne butuuka ng'ayagala okufuna omubeezi. Kakati sisa tubuulizeeko ku mugole nti mubangi lwaki yasalawo okulondamu oyo gw'ayina gwasazeewo okubeera nti ayanjulira bakadde be?
kubanga bakuba amasimu nga bangi naye bagenda okulaba nga ebisaanyizo yalina bwe yasooka okukuba n'abuuza naye ndaba nga mulungi nange naye ndaba yampeeza ekifaananyi ku ssimu naye ndaba nga gwensiimi. Kakati batandika ddi okukwatagana ne mwana munne? Batandika kukwatagana n'omwami oyo nga bamaze okugenda ku Bukedde. Olwa taamu yasooka bagenda ku Bukedde mwaka guno ne ssengaawe nga mugambye ayagala kufumbirwa bagende banoonye omubeezi. Bwe baatuuka ku Bukedde ne bakuba amasimu nga bulijjo beeyogerako, abantu ne batandika okuba amasimu. Bw'amala omulondamu omwami oyo bonna abaaliwo gwe yasiima nga bw'atunnyonnyodde nti nze nalaba kifaananyi naye ndaba nga omuntu oyo gwe njagadde era gwe nsiimye. Kati bajja okutandika okukwatagana amuyita agenda amukyalireko akyaleko ewaka ewaabwe ate n'abeewaabwe bakole ki bamulabe. N'agendayo ewaabwe w'omulenzi ntalabagana n'abeewaka ne bajja ne bakyalako we yali akolera we yali abeera mu budde obwo. Ne batandika okubeera nga bawuliziganya okutuuka ku lunaku lwe baategeeragana n'omulenzi ajjeko ewaabwe ajja alabe ku bakadde. Awulira atya nga agenda okukyaza mwana munne mu maka g'abakadde be? Mpulira bulungi kubanga omwana tannyiize naye ekizibu kiri kimu nti olulimi bazadde bange basinkanako ne boogerako bumu. Kati olunaku olwaleero lwe twategeeragana era angambye awulira bulungi. Mpulira essanyu siyinza kubeera munakuwavu olwaleero kuba mpulira essanyu. Kakati mutubuulizeeko kikyazzaako kiki bateekateeka balina nteekateeka ki n'omwagalwa we? Bw'ajja omwami ne tumaliriza n'amala okulaba abakadde bange aŋŋamba nti agenda kugenda naye. Bw'aŋŋambye agenda naye bagende batandike ate okubeera ababiri nga bwe bateesa ekiddako baagala okufuna amasaakalamenti kufumba obutukuvu. Ng'anyirira nnyo mutubuulizeeko ng'aliko akanyiriro k'amaanyi nnyo. Nyirira senga wange annyambyeko okunyiriza. Yono bannanga ntutta obwongo atutte emisana nga nensemulaba yone yannoze embeera omukazi omulungi asinga abantu. Bubaka ki bw'alina eri abamulaba mu kaseera kano naddala mu puroguramu eno abanoonya n'abakyanoonya abawayo kalowoozo ki? Abawala abali eyo abalala ndala bakiggalangaazi nina mikwano gyange gyegiri eyo tebalina baana mbasaba nabo bakole ng'abalala banyonyola bonna tebalina banoonya tebalaba bali eyo naye mbasaba beta bagende ku TV bajja kufuna. Wankubye itiko sibye kadaali sibya lwali byenkugamba byalaali abalungi banje obasinga omulungi asinga abangi yono bannanga ntutta obwongo atutte emisana nga nensemulaba yone yannoze embeera omukazi. Ebya Fiona Nakagera mubiwulidde bulungi. Mu kaseera kano katugendeko mu kuwummulamuuko ate tukomewo ne Ivan Mumpe naye alina kyagamba. Mukulikeeyo mu kuwummulamuuko. Ivan Mumpe alina engeri gy'asuusutamu omukwano gwe ne Fiona Nakagera. Kamukutuuseeko. Naye ate tukyazizaayo abagenyi ab'enjawulo nsaba tubaanirizeewo n'obugalo.
ajja banaako bulenzi nawo beteekateeka ewoze lizunza babasa ya baluwa yange kumira ebyama byange mukama abadduwo n'abazaana babatindidde olugengo oluwanvu tusaba ni mukama olero tukwebaze kubanga obatambuliza bulungi era lungamye na byonna ebigenda mu maaso tusaba ni mukama otusindike mu y'omutuufu babeere naffe tusobole okukola ebituufu ebikusanyusa naffe ebikusanyusa era tubisabye nga tubyebalizaawo bafika mu linnya eddungi erinnya erya Kristo Yesu omwana w'omukama waffe. nakagero wammwe era nga yono senga gwe tusinge mu bangi. kati nno nakagera n'amusemberera n'ayongera omuwa kahaaga nga ne senga alaba ako Samshata Chavez Lydia, nzize wano ku lwamwanyi naffe Mumbe Ivans. Olunaku lumu twali tusidde ku TV olw'omukaaga wadde omuwala ng'anoonya ne tumulaba nga mulungi. Ivan yali atudde mu ntebe actually ali mu kisenge n'ampita n'aŋŋamba jangu olabe. Ne mugamba fine, omuwala omusiimye n'aŋŋamba asiimye. Nali twali tukyalinaawo ebintu bino biraka byalimu Katonda mwani kaggwa. Ono ne sista waffe abeera na mugongo naye n'ankubira essimu olunaku olwo n'aŋŋamba sweetheart genda ku TV, ku Bukedde TV kuliko omuwala azzeeko naye ayinza okukolera ne tukibayinga naye essaawa engeri gye zaali zigenze mwami kaggwa puroguramu ebeerawo omusi obudde nga bugenze ne tugamba katugumiikirizeemu tujja kubafubira enkya ku makya ssaawa emu ne mmuzuukusa ne mugamba tugenda kukuba ssimu wageze kkumi. Twabuuza senga n'atugamba nti bangi abaali bakubye naye nze ebigambo bye nnamugamba nga nange yali anoonya n'atusiima. Mu mwezi gw'okusatu ne tugenda ew'omuwala Bikira Maria. Tugenda ne tukyala emikolo ne tutandika okugitegeka paka olunaku lwa leero. Tuviira Matugga kyalo Katalimwa
omwami ono omulimu gwe asekula binyeebwa siko ebinyeebwa asekula binyeebwa asuubuza ebinyeebwa gwe mulimu gwakola bulijjo atera okuŋŋamba ye mwana muwala mutubuulizeko ye mwana muwala ayinza mwogerako ki oli mulungi ali bulungi ki ekyasinga omusanyusa ku mwana muwala ekyasinga okusanyusa Kese yali alabika bulungi ate akata kwe keyajja yeekaddeko eyo mpeta ayagala bwe tulwana tutegeke omutwale eno kitegeeza mpeta babeere babiri ennaku zonna abali bonna kakati okutwaliza wamu biki ebyali bisinga obumusoomooza nga tannaba kubeera nti ayingira ebintu bino eby'omukwano mutubuulizeeko abakyala babadde bayitangawo bangi babadde nga bayitangawo awo tuli ku kkubo bwe tubeera naye nga buli balaba omukyala ayiseyo naddala ng'alabika bulungi owaffe ono n'akabina ng'ajja nampita ne mugaagumiikirizaako tugenda kufuna owaffe ekiseera kigenda kutuuka katonda amuleete naye gadde ekyoba omanya musanyufu nnyo mutubuulizeeko olunaku luno awulira atya ng'azze okubeera nti ajja mu maka gye bazaala omwana munne awulira atya mu kaseera kano omulizo owulireeko nga tuli wano okutwala ono omulyokamu musanyufu era ndowooza oba nabo batuliisiza kubanga alinga agamba nti ekyuse tugende okutwalizamu asobodde okujja maka g'abakadde be kiki kyeyandyagadde mwana munne amukolere kiki kyoyagala akolere muwulire bulungi zaala baana abo okumuwolezaako ndowooza okulabye okwoza okwo okugolola kirala n'okukwata okukwoza kuyakukumba anokuzaala abaana byonna yamusuubiza ki oli ogenda kumugulira mmotoka ogenda kumwagala wano entobo y'omutima gwo agambye agenda kumwagala okuva ku ntobo y'omutima gwe era amusuubiza bingi kati bwebaka ki bw'ayina eri abamulaba mu kaseera kano naddala nga bali ku programu abanoonya n'abakyanoonya bawe bubaka ki tutubuulizeeko essaawa ezo abagezeko ababiri abatalina bakyala abasajja abali eyo batuule tivi banoonye omukyala ebanze otaba muntu wa
omulungi naye kusa byonna mumanyiho bire nyina essanyu mukama ibeeyi binanyi byonna nkulemberera abaana bange engeri tekuyaasinga munne tumanyi okutegeera munne kuba gibabeeremu engeri omulungi namukisa aba mukisa ekirungi ekisa badde mulabi mulungi naddala gwe anyumirwa program abanoonya nekinyinza obbakubiriza oba bategeezaako bale mugezeeko okubeera ab'amazima eri abaagalwa bammwe buli obeera ow'amazima eri omwagalwawo kitegeeza ti obulamu bujja bbanyumira buli kimu kijja bbanguyira kuba munno ajja kuba akuteekamu obwesige era nga buli kimu kikutambulira bulungi wano sijja kusukkawo ndi Philip Kaggwa nkoze ne munnange Enoch ali ku kamera omukama abankuumire mubeere bulungi mweraba Mulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubeddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.